Nyine so much welcome. My name is One the King himself. Ono nyine ku Celeb Jazz nga buli show ebetandise tuba tuguse twagamba okuva buli lunaku okuva sawa nyamba ka sawa tano tuba tujja live nga tuba tusako show eno nyine je manyi nga Celeb Jazz nange kenyine kabaka kalusomba kagabaletera nze kenyine King Smith. Ono nyine a lot has been going on nga njagala bagamba nti no abateka mu sente sibala obula banafe aba King Montage Studios nga basanga wali side za wali enankulabye ku Prime Tower Complex era nga bagamba muno oyagala okwanjula oboyina embaga oboyina kukyala oboyina kuhinjira. All you have to do is only one thing, just holler at them osokubanga ate bakutusako services zaabwe zenjalo. Tolabira mbuno bano bakwata emikolo omuli okwanjula embaga okukyala birthday party photoshoot simanya biki bino babeera nga bakola ki nga babikwata. Lawrence tuzeewo ko katono nyawo tulabe muno audio abeera clear nenga munnange tudduka speed ya iri nnyo bakubire ku namba zaabwe 077 0234 05 oba 0702 10 zeze namba zaabwe ojja kuba obasanga bulungi nnyo okusokola muno ate obeera nga batuusaako emikolo egyo bajja kuba bakuyisa bulungi. Gwe bagambe Smith yatugambye nti no mukwata emikolo emirungi mukuba embaga nawe alina music video nga yagala gikushutingira gendawo n'oba oyagala promotion bajja kuba bakikutwasaako bulungi nnyo. Naye katutandike ku speed ya yuli nnyo munnanga muli mannya agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda okuli eggulire breaking the internet all over the week, eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior ate nga kwotadde n'eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa Pastor Bugembe okuvaayo abantu nako kubanga bamubika nako kubanga bakola ebintu ebyenjawulo. Reason being buno omukulu ono Pastor Bugembe yabadde ate avuddeyo n'abaako nayogera ebitakwatagana, but so many people came out okula muno bayogera ku mukulu ono amanyirwa nga Pastor Bugembe. However much twagambye why do we have to look for Pastor Bugembe ne tumubaleta we tumaze mubaleta ne tunoonya ku mukulu amanyirwa Kasuku ono ng'abaddewo mu mawulire ge Uganda for a very very long time era ngono munanga baddeko mukwano gwa Pastor Bugembe era still for a very long time. Otwagude ku mukulu Kasuku ne tumugamba Kasuku first of all okutukweba nnyo mu video zongo okola omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Senior oshegede so tubulireko ate twakolenga okola ku interview ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. So tubulireko kino kyabadde kabaddi kyabadde ki about Tamale Mirundi Junior okulanga avayo n'agenda n'akisinga omukazi omukulu amanyiddwa nga Donzera. Kasuku n'alutuvira ku nto nayogera ebigambo bingi nnyo era ebimu ku ebyo bengenda okubanga kutuusako naye teyakomyeko kokakokaka Kasuku ono nga w'omuwulira era nga w'omulabawo yavudde n'atunyonyera ku nsonga za mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe. Kasuku yagambye Pastor Wilson Bugembe first of all muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga newankubadde abantu abasinga tebamumanyi. N'agamba ye muntu ayambye abantu abangi nnyo, ye muntu abaddewo ku lwa Bobi Wine over time nga mukwano gwe yagendayo n'amusabira mujjuke n'ennyimba ze ezimu balina kolabo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe. N'agamba so abantu abavayo nga bakisussa okulaba muno Bobi Wine tayogerwako biki temukisussa, just mukaminge down mubeere mmwe nnyini musirike munywe kacyayi kamu wabula omukulu no Pastor Wilson Bugembe muveeko kubanga Bobi Wine alinga ng'omuntu omulala yenna newankubadde yadde presidential candidate asokubanga ayogerwako by any other person, any other common Ugandan ngola President Museveni bamwogerako nga olaba Dr. Besigye bamwogerako. So naga muno ate nekira n'abuuza muno gwagamba bwoto wakutteko ku musajja Pastor Wilson Bugembe ng'ayogera ku Bobi Wine nti nedda mwaweddeko ku audio nti nedda. So lwaki muvaayo ne mubeera nga mumustinginga ne mubeera nga mumukwatira mumupininga nnyo wansi okulaba muno ate muno tabakakola ki ng'ayogera ku bino. So yasabye abantu mwenna buli omu okusinza mu kiti kye asobola okulaba muno akola kyavaayo asirike abeere bukakkamu nnyo so that ensonga zino tuzikwata mpolampola na step by step. So kankutuseeko omukulu amanyiddwa nga Kasuku ate tukoma tugenda kuba tugenda mu maaso namuli amala mangi wano nyini ku Celeb Jazz with me the King himself. Tuyinza okukola kikimu genda wansawo o subscribing obeere nga toyina ettafaali lyotadde ku channel eno. Thank you. Okay. Kunsonga yatuuseewo Pastor Bugembe yayogera ku Bobi Wine ate yavuddeyo n'akyegambye Bobi Wine tateekeddwa kwogerwako. Nedda Pastor Bugembe ekisooka Pastor Bugembe mumanyi ekyokubiri Pastor Bugembe oyo namugjakolo Bugembe yali omu ku basajja be nali nkuba wano kuba information ye nali ngiina on any day naye he did something that touched my heart. Yazimba eddwaliro eri ewakisa eyo n'azimba essomero waliyo ne kyaki batandika abantu babajjanjabira bwereere naye of course constraints zijjamu ne baba subsidizingirako. For me that was enough because there are so many people bali mu government
babba ssente zaffe naye nga neewaabwe ku kyalo yagaana ozimbako ennyumba nga neewaabwe ku kyalo we yandigambye nti kanzimbewo ekibanda oba hoolo abantu banaabanga n'emikolo meeting biki obutebe biki byonna bajja bisanganga wano nga tasobodde kikola omuntu n'atuuka n'afa n'omubuuza ewaabwe yakolerayo ki nga tewali naye nga wano mu kibuga alese ataddewo apartimenti moolo biki naye nga tasobodde kujjukira kyalo gye yava kyamutuusa wakola ki so kati Bugembe amidst those other things nebyakola nze nina respect gye muwa ey'enjawulo nti alina obulamu bw'abantu bwakwatako ekyo kimu ekyokubiri Bugembe kati naye yeetaaga kwogera naye Bugembe abulamu thick skin okitegeera because Bugembe ba consumers be public tali nga nze nti nze nsasula radio na TV oba nkoze oba sikoze so I'm not there to please anyone. You could be happy, you may not be. At the end of the month I will have to get that salary oba oyagala oba toyagala either way from anywhere nakati nina YouTube channel yange byani era abantu nabagamba nti bwoba omanyi nti ozze kummanyiririra ku channel eno olw'okuba osubscribe nga gite nze seeguya nnyo bantu kuba neesiso tuuka wano abantu ensi yonna si yennyambye abanyambye mbamanyi okitegedde kati Bugembe ye ensi yonna emuyambye otuuka waali lwaki they consume his music those people come to his church on a weekly so government eraba numbers za Bugembe for starters Bugembe yayina oba ayina deep connections ne State House okitegera kyeŋŋamba era ruuma yatambulako nti bino bya Celebrity Sunday biki government yabiteekanga mu ssente oba okitegeera kati baafuna omukisa ogukyaza oyo muwala wa Museveni bangambye yaliyo ku Sunday abeera jjukira Bobi Wine yayamba nnyo Bugembe because yamukwatirwa ekisa ojjukira ezo Celebrity Sunday biki nga Bugembe message ye bw'otunula Bobi Wine from behind he was one person gwe wali sort of riding irako amangu because he had the attachment to the ghetto naye nga ate is a pure example of how you can evolve from the ghetto and make it to the top. That is the total story of Jesus Christ. Nti ba sinners yabakwatanga n'abajjayo n'abaleeta ne balokoka oba okitegeera at the time Bobi Wine n'amubeererawo nnyo ne bafuka bamukwano nnyo ne bafuka ba blood but he didn't foresee that there will come a time when Bobi Wine will be running against the state which state has done some things for Bugembe oba okitegeera kye ngamba ku transformation gy'alina kati saawa eno by assimilation omuntu yenna ajja okumpi n'omuntu ow'amaanyi mu gavumenti amanyi nti baagala kuwulira nti Bobi Wine mufu biki kati weesanga muli ng'okyogedde although you don't mean it. The challenge eriwo right now is social media weeri ate abantu bali very active buli wobeera otunulawo ti wabeerayo kamera kyavula nze ngamba nnyo abantu nti you need to make sure nti bw'oba oyogera ku muntu one tomuwaayiriza two bw'oba omuwaayiriza are you willing to defend what you're saying three are you willing to lose that friendship you have with that person oba okitegeera kye ŋŋamba kati ffe tujja wano bw'oŋŋamba nti Kasuku njagala onkubire Bugembe nsobola omukubira if I assess nti one kyenjogera mazima two muwaayiriza naye be muwaayiriza am I willing to lose his friendship bebe baddewo nembalabalamu nti guno omwaka mulamba guggwako nga Bugembe njogedde naye kumala bbanga ki how close are we neŋŋamba oyo nja mwokya oba otegeera kye ŋŋamba kati bw'oteeka ku minzaani booti n'olaba nga tekiweeyinga n'ogaa nti okola ki kati bano abantu baffe abasinga basereebu era ebyabatabula ennyo n'abantu abalala nti bo babeera engulfed mu heat of the moment talowooza nti after this what happens next okitegedde kati kikomya wali ku Bugembe nti Bugembe tanaba ku developing a thick skin Bugembe needs to stand by his word oba okitegeera aba advisor abayina naye he's in a spot of bother wali he's between a rock and a hard place ayina omukwano gwa Kyagulanyi they are friends ogwo guli awo
Now, away from being friends, yeah, Kyagulanyi has a fleet of supporters, which Bugembe also needs. But then, in a state, emukwatiddeko okumala ebbanga ate bakwano be nti naye bamuwaayo. Now you put it on the pedestal, oliwa kati weesanga nga bwoba toyina lo ojja Bobi Wine baabaawo ojja kuwaana Bobi Wine, bw'ataabeewo ojja kuwaana omulala bukola ki. Kati Bugembe waali wano kati lwakuba ate n'ekirala abawagizi ba Bobi Wine saawa eno bali emotional nnyo, they get things out of context. So it is possible omusumba asobola ovaayo n'agamba ye okusinziira ku kike nga talidde nakulya. Ene priest or pastor ne babeera oba me or you osobola ovaayo n'ogamba nti bannaaye akalulu kaawedde, let us move on. The first thing these people will say walidde ne oba tonnalya. Secondly bajaga nti nedde ffe bwe tobitunyumiza ffe tumanyi waliyo ekiddako essaawa yonna omusajja ajja kukola ki. It is more like nga bw'olaba omukazi ng'akugambye nti nkukyayi ngenda na mu mbaga obeera olowooza nti after all these years something else will do what. Now unfortunately Bobi Wine tannalangirira kiddako, there is talk about going to court and asinga baali bamanyi there will be a revolution, abantu bajja kweyiwa ku street n'ebisigadde. So the hopes are high, of course, vis-a-vis ebizibu abantu bye balina, because all of this comes at the back of people having problems. Sente abantu bazikola teziwera, okitegeera kye ŋŋamba, opportunities tebazifuna n'ebisigadde. Kati musumba najja n'abeeramu eyo embeera. So whatever he said, he wanted to play safe ne kigaana. Oba okitegeera kye ŋŋamba nti Natasha abamu bantu be bamuteekamu, the daughter of the president. She's always a call away to 100 million to a billion shillings. Oba okitegeera kati vis-a-vis ono alina numbers ate nga mukwano gwo, so n'abeeraawo ng'ali awo. So for me I don't blame him. Abantu bangi bali mu situation bwetyo, okitegeera kye nga naffe gye tuli ffe tetulina bakyali baffe nti ba Natasha Simaya Museveni ffe bakyali baffe ba full figure. Naye oluusi ojja n'oyogera ekintu full figure nakkubira essimu. Kasuku ate waki oyogedde bwotyo ku Museveni n'omugamba nti kye njogedde nnimbye muwaayiriza nti nedda kati oli mukwano gwange ate banande n'omugamba nti full figure ndekamu guno omutwe gwange kye njogerako nkikola ki. Oluusi n'osanga kyaliwo oba PS waawa nakkubira essimu Kasuku nakulabe ku twezimbe ate otukala kati nemugamba no. But the people don't have jobs. The people want opportunities. They want to move to the next level. Omuntu abadde awantu emyaka 10 afuna emitwalo 5. Temumutereddewo mbeera ya health insurance, temumutereddewo mbeera esobozesa kampuni ye kumuwa loan mortgage ku mitwalo ameka. Kati what do you expect? Naye kati nomanyi nobaga nedda. Oba okitegeera kati ye challenge Bugembe gyakola ki gyayina ssaawa eno. Abalina kuddayo ne bakuba music tewali kirala. They have to go back and play music. 1, 2, they need to understand the power they have. The media and musicians have been a bargaining chip mu kalulu kano akawedde. Era nze nagamba nnyo ab'amawulire ne mbaga nti bannaye ab'amawulire gwe bw'ona olowooza nti olw'okuba Kasuku gwe banyize tebikwatako n'osanyuka nnyo olw'okuba bamunyize, enkya they are going to come for you. We need to join forces. We need to think a way forward, because tulabye nti media ebadde very crucial mu kalulu kano. Okitegedde obadde ng'olaba Bobi Wine nga ye ab'amawulire kamera zimutambulirako, that is media. Kati ng'oba ebintu bye baganyo bizanya ku TV oba wa YouTube ejja bizanya, Facebook ejja bi broadcast, that is all media. Now agamaanyi ago ge tubadde nago, how do we translate it into activity for kufunamu nti government tugiteeka tutya kunninga nti sebo kati twagala amateeka gano muga implementing, twagala mukolebe mutwa si kusabiriza, sigendayo nti ate Museveni omanyinze ennyumba yannemu okumala okitegeera kye ŋŋamba. Kati kigenda ne ku bayimbi, abayimbi balina otutuula wansi ne beebalaabalamu ne bamanya wowe balina otandikira nti kati luli tosobola kugamba nti oli muyimbi
n'owulira nti waliwo muyimbi yagenze najja $5,000,000 mu State House ng'azize muntu omu n'obeera comfortable kuba tasobola zijjayo nga zize nga tataddeeko mannya gammwe taliiyo. Ne bano b'owulira nti najjayo ssente simanya musuubuzi yagenze abeera yatunze basuubuzi banne n'agamba bali nti bannaye nze nina abasuubuzi nga 5 emabega wange naye buli omu be tumuwaayo $5,000,000 tukola tutya ne bakola ne bamuwa ye bw'ajja agamba bampadde ssente zammwe. Kati bano abayimbi balina okutandika kati collectively okuteeka government on the spot bagigambe nti government tukoye ebyokutunulira abantu individually. You asked us for structures tulina WUMA tulina Federation Performing Arts of Uganda tulina kino ffe ba representative baffe betulonze be bano okwogera ne government demands zaffe zezino kati bano buli lwe bagenda meeting ya government balina okukomyawo report. That is the only way. Bw'wabaawo omuyimbi akyalowooza nti ye agenda gaggawala yekka omuntu omu nga tebavuddeyo jointire kusaba bintu bibatwala mu maaso then industry betyo bejja okgenda kuba kati abasinga tebakyayimba baagwa bazze mu mmere abalala batunda ngatto abalala batunda mwenge okitegeera. Semberayo ddala tukute mama wa DJ Khalid anti because waliwo abantu abalwana ku social media okitegedde kati oli baakwata ebifaananyi by'ensi endala n'abiteeka ku posti y'omusajja nti ate owaana wano eno batta abantu nga is not the case okitegeera. For me I think in my own thinking yes fenna tulina ebitunyiga mu Uganda wano ne government eno and of course buli omu to what extent naye fenna kye tulina omumanya nti Uganda egenda sigalawo okitegeera. Buli kye tukola tulina okukikola nga tumanyi nti Uganda ino sigalawo. Tuyinza okuba tetwagala Museveni ne government ye naye Museveni is one person oba abali mu government tebaweza miliyoni emu era bajja vaawo naye kati ffe tusigadde tutya. Opportunity ya mama azezze okugjako abaagala okulya waliwo abaleekaana because tebamucontactinga kulya supply nga kino supply nga kiri opportunity ya mama azitwandibadde tugitwala kubeera abatunda nsi yaffe amidst because the deal was signed done and done. Onako olwaliro nkikukakasiza wano ogenda kola DJ Khalid ajja kuzzaayo post nkikubuulirira wano DJ Khalid post ajja gizzaayo nga 20th Feb tennatuuka oba kitega kye ŋŋamba ekyo kimu. Ekyokubiri mama awards zijja kubaawo okitegera kye ŋŋamba. Abatanzania balonda heavily Abakenya balonda heavily Abanigeria balonda heavily aba South Africa balonda heavily kyoba omanya. Kati ffe ba host kyokka kye twagala osaba government ete internet because the importance of saying there is a virtual show ng'ate ffe abagi hosting nga tetuli ku internet sigiraba okitegeera. Ete internet bemala okuta internet tukubiriza abannayuganda tulonde zino mama ziyamba ffe zi profilinga bayimbi baffe ebya Uganda soko biveeko zi profilinga Shiba zi profilinga Andre zi profilinga Johnny Black Spice Diana ani okumuyamba ogenda kuleva ekola ki. Yes kati saawa eno tetwandale tetukuba mamas twandale tusaba mamas etubuulire what opportunities do our musicians have oba bwe ziba teziriiwo how do they incorporate okitegeera kye ŋŋamba because abantu balina kye batamanyi. This political fever will go down. This happens every 5 years. By June political fever ejja kubeera ekoze eki oddeyo ku mulimu gwo. Lowooza ku mwana akuba baana lowooza ku mwana designinga baana bonna oboolaba kabeere producer kabeere wa video bonna balya ku muyimbi nga bategese ebivulu nga bakoze eki. Now tusobola okuwa Shiba omukisa tusobola okuwa Bebe Cool omukisa tusobola okuwa John Black omukisa profile yagyongereko agende bino betulimu mbusimanya ate kati Bobi Wine bamutadde abantu badde baga nti bamusibidde mu nnyumba kati reason kyendala gwe gy'oyina ekugambisa nti mama azinfu okitegeera kye ŋŋamba gwe bw'ovaayo sinamanya nagambye abantu nti nze nganze there is a perception abantu gye balina nti Swaziniga agenda kujja n'ennyonyi ze wano ave mu nnyonyi
bajje bakube State House bawambe Museveni. Yes, you can call for foreign intervention. Naye togyesigamako nnyo. The process of removing a leader from power vis-a-vis ekiri mu Uganda kikyali wala. Ate kati tugenda tunne bonna be bajjeeko Basaddamu batwala bbanga ki nga bapulootinga olutalo olubatwala Bagadafi genda gw'osomeko. Did it happen in 10 years? The atrocities ze baali beekwasa bali n'ebisigadde waabirabyeko wano oba kitegeera kye ŋŋamba. So there is still a lot to do. Of course foreign pressure tetusobola girulinga out esobola obbaako, but there is still a lot to do. Oba kitegeera kye ŋŋamba. So emotionally it's okay. Nze abali mu bya politics bakole bye baagala na biki ne emotions zale tuzijje mu other sectors of life because we have to go on. Okitegedde struggle tegenda koma kati erina okugenda mu maaso naye ate struggle tejja tulemesa kukola bintu birala. Okitegedde kye ŋŋamba. Kati omuntu yenna yenna avaayo vumirira mamas oyina ekizibu ku mutwe. We are not saying they are perfect, no, but we are saying if there is a problem let us highlight it tulabe how can they change. Okitegera kye ŋŋamba. Zino mamas zituyamba nnyo gw'omanyi kiringa bolaba ab'amawulire okusoma nti wawangulako BBC award, BBC Journalism Award, gw'olowooza bakulaba kyekimu. N'oyingira wano ne basoma CV y'omusajja nti ono olaba nze nina zino zi Uganda Entertainment Award, Radiant Award nga 30 ziri wajjajja wange bazitimba bwe bati. Naye ssebo be naatuuka okukola Wikipedia page profile ezo zonna ziyina okujja. Okitegedde Eddie Kenza alina BET. You can't take that away from him. Omumedika yenna awulira BET baba badde akutunulira baati ng'agamba yes because they know bamanyi weight eri ku award eyo. Ne boberawo bezi nomini Burna Boy alina nomination ya Grammy this year ajja kuwangula Grammy bamuzizaayo abeera alina waalinnye wootalinnya. Okitegera kye ŋŋamba. Kati ekimu ne zino mamas you may die to water them down zigenda yamba bayimbi abo be banominatinze ate na be bayimbi be mugenda okonsuminga nti Shiba bawangula best Ugandan act. He has a mama mu profile ye kuliko mama buli banateekangamu mamas MTV mamas Shiba agenda labika kimuyamba ogenda kuleva eddako. Shiba muna Uganda. Shiba tawagira NRM. Shiba tagana nkonti awagira people power. She's doing her music. Bye ate nsembyayo ki abali ku Celeb Jazz bagende mu maaso basubscribe bwe bawagire. Nange nina channel yange Kasuku Live njagala ate tokajjamu nina Kasuku Live ku YouTube osobola ogendayo nange nondabako naye nga byebyo nze kyenkulya ge mazima. Kasuku Live etambula naye abantu emotions nze I'm now a student of psychology. Abantu abasinga embeera gye bali mungi manyi era njitegeera but we have to find a way of moving past it. Struggle ino sigala ng'egenda mu maaso tewali agaanye naye ate tetujja gaana kulya na kunywa kuba kati ba MP abayiseemu teryayogera nti tajja layira era n'ayogera nti sijja kulayira omulinda bulinzi ku lunaku lw'okulayira nolabo bataalayire. Wano zino miliyoni ze boogerako ebisatu walabye wa opposition agamba nti nze sijja zifuna era buli agambaga nti nze nja zifuna naye nzikoleremu abantu. Okitegedde naye jjukira tebakubuuza abantu wabakoledde ki naye yakugambye nti ngenda zifuna nzikoleremu ki. So saagala abantu bayokye nnyo nze ni mu entertainment eno amaanyi ga mamas nga amanyi saagala abantu bookye nnyo mamas bazireke.